actually you only leave gazetted stages. Ati je ziri mu cases zizo buli omwazi kola ki azimanyi. So sanite bwe batugireta tetulina baana na byana. Zine molo kazikole ki ziveewo. Daga nti wane Kampala teri ali safe. Tulina bannaffe abali ku bizimbe asasula rent bulungi wadde rent yasobola omukyusakyusa n'alinnya nakka. Naye ate waliwo ekisukka ekyo nakugamba ekizimbe tugenda kikola innovation. Mulina okukyamba. Buli omu tali safe. Naawe owa boda alina stage leero. Something might happen tomorrow. Nga naawe ate onyigirizibwa. Nga bakugamba stage wano weeri wano. Ku mini price wano. Tetwagalawo piki. Ibaddewo n'abakutuusa okubeera nga bangi nnyo boogambye nti bagoba mu Kampala bajja bwe batyo. Tebajja nga balina etteeka eribakkiriza. Era bajja nga etteeka we terikukkiriza ku ki? Ku street all the way back. Anti ndabyeko ku bavubuka abamu abasuusutanga bannabufuzi omu ng'ekipande bakiwa soda abali mu kuba nduulu ng'emiranga be bamu bagenda okugamba abantu bange mubaleke era kavidiyo k'omwana ono katambudde nnyo mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Tukwanirizaako gwe wenna omulabi wa Ebron Media era gyesinzire okutulaba kyamaanyi nnyo. Tusaba otuweka share na comment yako vidiyo enesobola okutambula. Tuzze tukubaganyemu ku birowoozo ku mboozi eziri mu kibuga wakati. Aba boda bagobwa atembe bali mu kugobwa mbu n'abataxi kijja essaawa yonna. Negatiddwako munnange ade buliba tunyunyemu ku mboozi eyo. Lolo bigenda kutambula bitya era biraba atya. Sebo kwaniza ku Ebron Media osibyo otya obulamu bugamba ki otya nnyo mwetuli biri bitya gwe gusoose okulabako Kampala nga tewali kirwadde nga twali mu COVID enjagala alaba ntegere bulungi okulaba ku Kampala nga ng'oyisamu amaaso ng'osobola okutambulira ku street ng'oli free nkirabyeko leero era lwennaku olusoose okulabako abantu abasuusuutanga ekibiina ekimu nga bambadde t-shirt ez'ekibiina ekimu nga bagamba mutwambudde mutuswazizza mutuweebudde mutukoze biki tugenda kusigala tutya mu bantu. So ebyo byonna bibeerawo naye Kampala gwe gusoose okumulabako ng'ali mu mbeera gy'abaddemu leero nga mukalu ng'era street zonna ziri plain olabidira buli kimu kitambula nga kirotambula abantu batambula bulungi buli kimu kitambula bulungi. So gwe alaba Ebron Media nkubaza okubeera ng'olaba era unawo osinzire okuba ng'olaba yemboozi njagadde leero tuwayeemuko oba tukwasaganyeemuko okulaba nga tugitemaatema. Kino ekisobola okuba nga kiringa ekyekango naye tujjukire tugaane nti we baali tebannakiyisa baawaako ennaku 14 nti mu nnaku 14 abatembeeyi ababooda abatalina stage mugenda kukola ki kwambuka ekibuga. Kati lwaki kiringa ekyekango tuzze nga tulaba ebiragiro bingi ebiyisibwa okuleka ekya COVID nti eri yali state of emergency nti kyali tekirinda ng'ate era kyabwerinde nga buli muntu
kikakatako kitya twatukako mu covid ng'omusibe wakugamba tofuluma mu njuyo nga nawe otya kuba kugambe gali akalwadde kayitira muki mu mpewo kati obutafaananako n'ekyo kino kibaddewo naye nga batwali mukali bulijjo babiyisa naawe ebyeuganda obimanyi bulijjo babikola ebijjo bikolebwa naawe bulijjo bagisa ebiragiro ebyo naye bitateekebwa mu nkola kivalaba omuntu aze ng'alinga ali mu kibwatuke kati kiringa ekimuguddeko obugwi nengena ku 14 zakola ki ziweddeyo so nyongera okusaasira naddala omunayuganda abadde akeera ku makya nga wajja akawogo abadde akeera ku makya nga kyoyi wajja fees nga abadde akeera ku makya nga akimanyi nti abazadde n'abaana n'ekyokulya ewaka kivaawo street so nyongera okumusaasira omunayuganda alimu ekyo ekiti oba alimu eryo ettuluba ate era nekituwa n'ekirala ekiraga nti wano e Kampala teri ali safe tulina bannaffe abali ku bizimbe asasula renti bulungi wadde renti basobola omukyusakyusa n'alinnya nakka naye ate waliwo ekisukka ekyo nakugamba ekizimbe tugenda kikola innovation bakasoma bakumanyidde ekizimbe kyo nti Magoba Arcade bakumanyidde awo ku the mall oba ku the Pioneer Mall etteeka nga obanga ekiragiro kijja landlord ng'agamba tugenda kukola ki kimenyawo so nze ndi omu ku victim abaali ku kizimbe ekimu ne batugisiza ekiwandiiko babupininga bupininzi ku maduuka ne babawa ennaku ze muvaawo ne nkakasa nti e Kampala buli omu tali safe kimu kisoboka buli omu tali safe naawe owa boda alina stage leero something might happen tomorrow nga naawe ate onyigirizibwa nga bakugamba stage wano weeri wano ku mini price wano tetwagalawo piki teri gazeti tetwagalawo piki awo kati buli ali e Kampala essaawa zino kibanga omuntu okumuwandiisa eddaame teri awandiika ddaame nga musanyufu abantu abasinga awandiika eddaame olw'okuba nti afumiitirizaamu kiki ekiyinza okubaawo nga siri mu bulamu buno bw'ensi so tokuba bukubi gumu kapalika eddaame ki tosanyuka busanyusi nti kiri awo kyakwejalabya so omuntu ali mu ggwanga lyattu Uganda ng'ali Kampala wano buli lukya kikkakatako okubeera ng'osetinga plan B nga wali we nkugambye nti waliyo atali mubenyi w'amateeka nga bw'alowooza asasula renti bulungi ekizimbe kyaliko buli kimu yakikiriyalinga emisolo yagisasula naye nga we nkugambye omusajja ajja n'agamba nti ekizimbe tukola ki tukyagala ekizimbe tukyagala tugenda kukikyusa kikaddiye tugenda zibayo ekirala ekizimbe neoba wakudda ku kizimbe ekyo tekiggwera mu mwezi gumu what is the way forward guno omwezi nga guweddeko oba emyezi 3-5 gye bazimbira ekizimbe omulimu gye banguya naye osavaivinga otya so kino kabenga ka eye opener nga covid bwe yatukola eri munnayuganda yenna oba eri mu Nakampala nti naawe omulimu gw'okola teguli safe naguka amaaso ayina kuguka amaaso okubeera nga olinayo mu buli ngeri olinayo kasaidi B lwansonga nga bwegambye mu Kampala anything can happen. Ebuloni obadde avuga piki leero wali mu Kampala wakati nga omanyidde wokka nti bajjawo akawogo olina okunoonyeza kati kitwale nti nno kiguddewo God forbid si kyensaba kitwale nti amagulu bakedde bagawanise
kikyozzaako kikyozzaako maama abadde akwata ekibbo kya bogoya keera ku makya kitwale nti okedde ku makya emikono tegikyaliko abakulembeze bakoze batya abantu baabwe abo so abakulembeze bakoze batya abantu baabwe one Kampala ono tuzze nga tugambibwa emabegako nti waliwo ebifo bye bategekera abatembeeyi ne babigaana deliberately ne bagaana okugendayo nti abantu tebasobola kugenda kugulayo bintu naye ate era nja kubasaasirako nsonga nti ovanga ku muntu ng'abadde nze nali omu ku abo eyagendako mu paaka enkadde some years back nga ngenda kulinnya motoka egenda Ntebe by then ntuka ne bangamba stage bakoze eki balijjawo genda ku usaafi kasite ka distance ako kona okutambula nawuliranga gwe basazeeko amagulu kati bw'omu kafaananyi nga omuntu abadde akozesa ebintu by'oku street bino omugamba genda ku usaafi yogenda okubijja so tuli mu mbeera kati ey'okusoomooza ku bonna nti noono omusuubuzi oba omutembeeyi agamba bwe ngenda mu katale eri ddala nafuna bakasitoma nti abantu baffe balina ebikwate ne bakasitoma bennyini obadde okimanyi nti osobola okukeera ku makya n'okyusa bukyusa mukozi emaali gy'otunda weeri naye loni n'ova mu dduuka tereevu olina aliyitako ati buli muntu alina mukisa kasitoma wo ayina n'okuba omwana oyo gw'olesemu amumanyi naye najja n'amagamaga takulabamu agula mwana takulaba tamulabyemu naye ng'ebintu byagula weebiri kati tulina ekikula ekika ky'abantu bwe batyo kuba okufaananyi bambi omuntu jjajja ono abadde ateeka obuntu bwe ku street stokisi ng'oli eri akimanyi bwe mba nnyuka nga njagala stokisi wali wano mulimu ne bannaffe abeeganya mulimu omuntu nga yaga kati kimubya mutwe ngenda tandikira wa lwansonga akasaati akafunira ku mulimu ntembe yamusangawo biki byakwambala ebyokulya biki agenda okuva mu dduuka lyo okutandika okuvuga okudda ewaka shopping yonna agikoledde awo bimusanzeewo awo omutembe bamugobye munyogera ennyango kiyinza eside bbiri wonna street vendor ono yennyini abadde atembeeya noono abadde amugulako because waliwo okwanguyirizibwa okubaddewo that is ebaddewo tekyaliwo ekirala omutembeeyi akuguza essaati eno ku mitwalo 2 mu dduuka bajagala mmeka 3 kati nosolaba nti ye amanyi engeri gyakikolamu nakutuuzaako saaviisi yemu ku kasente akatono kitegeeza tekikosezza byekka wabula nange abadde amugulako oba abadde akozesa omutembeeyi oyo kirekawa abakulembeze ba Kampala etteeka lye baleese banamalako nalyo tulabe bangi bakolera amateeka yes lwatawo omwezi mu 2 etteeka ne livaawo kati wana Eblon n'omuntu yenna atulaba ku Eblon Media neyanziza ekibuuzo ekyo amateeka mangi agazze gabagibwa oba agadde gateekebwa mu nkola e Uganda wano ne gatakola ki gatakola tujjukire ffenna omutembeeyi ono gwe bagoba ku street oba ge bagoba mu Kampala bayisaako ddi etteeka erimukkiriza okujja e Kampala wali olabyeko wali owuliddeko ku etteeka lyonna oba nga kita ku TV nti bannange omutembeeyi street vendor tumukkiriza mu Kampala
byaliiseeko bantu abo bawagira muzeeyi bantu ba muzeeyi ng'oggyeko n'ekyo point ebadde eri bweti nga batakeerangako kuteekawo tteeka oba kukkiriza muntu tukolera ku switi za Kampala nti abantu bano bajja buzzi loni najja nateekawo busokisi batamufaako loni najja nateekawo ki nebatandika okukola naye ng'ate etteeka kuva dda tokkirizibwa kubeerako ki era bano be bagoba tewali yali abakkiriza no bakimanyi baddewo mu bumenyi bwaki kati nze kaakano kendi mu kutunuulira eri abo abakulembeze abataddewo etteeka lino bwe baba nga abantu bano bajja ne bajjula mu Kampala nga tewali yabakkiriza era etteeka lyaliwo these loopholes ebituli bino ebiriwo oba gaps zino ze bayitamu okukola kye babadde bakola mugenda ziggala mutya akisobola e Uganda wano tulabyeko ku mateeka batuleeka etteeka ku nguudo okusiba omusipi yambala helementi biri ku piki olina okubeera mu ngatto olina okubeera ne reflector how many of you abakyabikozesa ebyo akikolako ebbanga lyali ttono nnyo oba munyobula ennyangufu oba tugamba kuntalina z'omusajja neziggwawo tolowoozaamu nti nno tugenda kubeera n'abatembeeyi wiiki ejja nyinza okifumiitiriza oba omwezi kale ogujja mbuuza batya minisita yayisizza ekiragiro era n'ateekawo ne ba law enforcers abateekesa mu nkola tulabe emitendera minisita bano ba law enforcers balina ba overall supervisors abakulembera tulina ne bano bali ku ground yes Uganda weeri essawa eri n'enguzi gye tulina gye tumanyi obulungi obadde kimanyi nti omwana abadde abeera e Kampala ku street naye nga waliwo abayitamu buli kawungeezi street eno ye Wilson street we William wono Namirembe wooli tebabadde mu mateeka naye abaami bano we bali era be batwala streets ezo kakyayiko omukulu era oluba otuuka ku street omukulu ajja abayitamu nga tunaba nakola sente zogenda na transport osooka za mukulu e Uganda wano kiki kye bagenda okukola tukakasa nti bino ebintu bigenda kuba tebigenda kuddawo lwa nsonga ki emabega litwede tubalabanga emmotoka ziyitamu those are law enforcers betwogerako bennyini babadde bayitamu n'akamotoka aka KCCA webigere yakulembera abaayo enno bajja bana nejawe mali akamotoka kagenda okujja nga wakalu babadde tebakimanyi nti abatembeeyi babeerako tusuubire ekiyinza okuddamu oba tekiddemu bani kano mukasalemu aba TikTok batambuze tubawadde emyezi 2 gwandibadde nagumu oba wiiki 3 ng'e Kampala omutembeeyi alinga bw'abadde nga bayimba kayimba ka Red Button kijja kuva Kampala ŋŋaanyi nemeddewo ŋŋaanyi naye ng'amulemezaawo yennyini yateekawo etteeka kubanga asolooza afuna sente mmeka mu ofiisi nti 3 nti ye afuna sente kati bukadde bwini tewali muntu mumativu tewali osobola kumatira era ng'ajja roni ng'oteekawo li sokisi zo tujja kukwata nno toddawo enkya leero ng'okolaki akambola bamunyiza ekikonde olwenyi nga lugonda toza wano ebintu byo ng'oti twagalawo bantu nga wagenda wagenda Uganda buli kimu kisobola so ebintu bingi ebadde bizikolwa naye mbadde nsaba sikisaba mu bukyayi oba mu bubi
mbadde nsaba minisita etteeka lyayisizza. Wow. Tusaba ligobererwe biteekebwe mu nkola for good. Lwaki omunnayuganda agenda kimanyira nti mwe mutyo. Ebloni ne bannayisa etteeka nga liyamba gwe omuntu wa wansi. Naawe minyola tetukaga Uganda bwetyo. Gogamba lwaki nerera abantu bakubye nnyo emiranga. Baba wennaku ne ziggwayo naye nga balimu kali. Anse kwenda badamu ke Kampala. Nganda babajjudde n'engamba ibala ne buli teka terikola. So kino kibaddewo era tukkiriza nti weekiri naye minisita tusaba etteeka nga bw'olitaddewo ligoberere libeere. Otherwise bw'olitaabeere tewali kyogenda bagamba Abannayuganda olina kye bagenda bagamba lwa nsonga ne bino byonna byonna bibaddewo n'abakutuusa okubeera nga bangi nnyo bw'ogambye nti bagoba mu Kampala bajja bwe batyo tebajja nga balina etteeka eribakkiriza era bajja nga etteeka weri terikukkiriza ku ki ku street all the way back. Anti ndabyeko ku bavubuka abamu abasuusutanga bannabufuzi omu ng'ekipande bakiwa soda bali mu kuba nduulu ng'emiranga bamu bagenda okugamba abantu bange mubaleke era ogya kavidiyo k'omwana ono katambudde nnyo yakolanga kino mumuteere wali akadaala mu nsonda kati Ebloni ogenda abakyaliiwo ye atadde wali mu nsonda okwala munene yakoze eki yamukkiriza nga nawe weesonseka emabega we wali muweze bameka aye nga negundi mama wabanaaganayaga kati jjukira abantu bano bennyini babakwata. Nze nakolerako ku street nali mu was it 2014 twaliko ekaleebe ku street nga bajja ne babakaba ne bakwata emmotoka ebeeweta wali n'oyita eno n'ettaano ne bakuddiza emaalizo akanagoko n'oddayo n'okola n'olumba ebbala n'onoonya. Kakati gwe balemezaamu ne bamutwala paka eri Costeol yalemeddwa okukola ki aba akalubye oba omusajja tunga takola ki ayinaamu. So embeera eyandabaamu embeera eya gundi okoze otya embeera ya street ya gundi ekola nnyo wano e Kampala ne Uganda. bw'eneeba tevudde Kampala omutembeeyi wakubeera e Kampala omuvuzi wa boda wakubyandiza e Kampala owa taxi atalina stage wakubeera e Kampala mpaka n'enguzi n'okugulirira bivudde e Kampala. Munange oba kujja ne tunyumya wenno omulabi wa Ebloni Media kwanza otwesimye tugobereranga kampiseewo obulamu bwa bakama bange even services balina bebale kubanga bakuteekamu kasente kubanga Ebloni eno buli webeera nga media etuwa amawulire nabo eri baba bakola nga ate nammwe ne mukola ki mugenda maaso bakugamba nti bawo omukolo bawo omukolo gwe kkiriza ogambe nti njagala savisi 5 bire ebifaananyi muntimbire mumpe juice mumpe keeki mumpe entate gwe bagambe nsawo yo kweyimirira nti budget yange ekoma mwana nti nsobola kino bakutemeretemere bagamba katusobola kuleeta kino ate n'okola ne kino tukireke tujja kinyigira wano. So the events managers bakuyamba kubuulira nga okwasaganya emikolo so nga ate ne bannaffe aba Focus Farms and Chicken Supply bagamba nti okuva katikeko akatowa kolunaku lumu paka weekula wiikisi 6 enkoko yeebeera esobola okubeera nga esoba kilo 3. So tembeeya ngeni wakaliyo ki mama wawe nga walunda n'okuyigiza tuyigiriza very true nti vuga pikiyo ngeni wakama mama nakola ki byonna enamba kwezi ku screen babeera bakuyambako. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba mutugoberera tusinkane olungi. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange
bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.